Oweekitiibwa Robert Sserwanga ow'ebitone n'emizannyo n'abavubuka, Baminisita ba Kabaka abaawummula Reverend Kajumba ne Kaddu Kiberu, Sebo Pastor Chaze ne Boze nabo, ab'enju ey'omugenzi, abakungu bazimu mwenna, kitalo nnyo okufiirwa Alex Mukulu. Abooluganda ndabye n'ennyina ndowooza mukazi omukadde ali awo kyannaku. Mukulu abadde munnabitone ow'omutindo ogwa waggulu ogutasangika. Omwaka guno Obwakabaka bwatongoza kaweefube ow'okusitula omutindo mu byonna bye tukola omuli bannabitone. Mwami Benon Kibuuka atugamba nti yagaana okuzannyira eyo abalala gye bazannyira, ndowooza ng'alowooza nti omutindo gwayo si mutuufu. Nga kimusuuza mangu abadde teyekkiriranya. Omuntu eyekkiriranya y'oyo agezaako okusanyusa buli amusanga, buli amujjira, buli kyakugamba n'okkiriza oba wekkiriranya. Mukulu abadde teyekkiriranya era nga kyalowooza akyogera, ne bwe kiba mu byakatemba oba kya bitone, ng'akubuulira nti omutindo ogwo si mutuufu, sigwagala. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka etwala ebitone ng'omulimo ogusukka ku kusanyusa. Bannabitone mubeera ku mirimu, muba temutusanyusa busanyusa. Era nze buli lwensanga bannabitone ekyo nkibagamba. Okusooka batuyigiriza nnyo Alex Mukulu, buli gumu gulimu ebyokuyiga. Babaako bye batujjukiza. Bw'alaba nga abeerabidde n'azannya omuzannyo n'abaako by'atujjukiza, batuwabula. Naye n'okutusanyusa kikulu, ekyamazima okusanyukako ddagala. Ddagala. Era bano Baminisita Kabaka be yampa mbagamba ettaayi muzisuule eri ku Lwokutaano, mugende musanyukeko, mweyagaleko. Naye okusanyusa omuntu okuggyako ng'otegedde nti mulimo kiba kizibu. Bamulaba ntera nnyo okutendereza kojjange Moses Matovu. Tosobola kusanyusa bantu myaka 5 nga bakyawoomerwa okuggyako ng'olina omutindo gwa waggulu. Abalowooza nti ebitone kusanyusa era bakola ebintu bya kibogwe. Genda tuzannyira muzannyo ate yasooka okutamiira. Ffe abazze okulaba omuzannyo tulina ebbeetu bye tuba twagala okutamiira, naye gwaguzannya tolina bbeetu eryo. Tuzze kusanyuka otukuba emiziki ate gw'osooka okutamiira. Toba na mutindo gwa waggulu. Alex Mukulu abadde n'omutindo gwa waggulu era tujja kumusaalirwa. Abadde musajja wa Kabaka ng'ayagala nnyo ensonga z'Obwakabaka. Alex Mukulu, nze saagala bantu beekweka Kabaka, saagala bantu beebuzaabuza. Ensonga bw'eba ya Bwakabaka gyogere ekiba kibe.
bwe balaba omuntu gundi nti oba bino byengenda okugera tajja kubyagala nga betunula eri nga beekweka, abo tebatugasa ku mulembe guno omutebi. Naye tikikoma ku Bwakabaka bwokka, kirimu n'ebintu ebirala bingi kyoli leka abantu bakitegeere. Oba tebakyagala kikkiririzamu tebajja kugenda kubigendako, abakikkiririzamu bajja kugoberera. Alex Mukulu abadde ayagala nnyo Obwakabaka era tumusaaliddwa nnyo. Njagala nnyo okwebaza minisita Kuteesa ebigambo byayogedde wano nga n'atera okutuula. Tulina enkola fe abaddugavu, tulinda muntu afe twemaleyo. Nkola ya wano kumwe wano mulina ennaku zino baziyita investment clubs. Babagamba buli mwezi $5,000 tebaziwa. Era wanika bwakuba ennyo essimu ndaba bizanya ne ku TikTok. Owaye essente nzimanyi ekibiina nakiyingira nkyagala mpaamu ku buweerero. Naye bamugambe nti Alex Mukulu yafudde, amabugo tegabula. Gananga temunnafa. Baboogeddeko bannabitone mukyaliragana. Manyi muba n'emirimu mingi munnabitone, waliwo ebyokwegezaamu rehearsal, waliwo genda okuyimbira abantu gye bakuguze, waliyo naye era ofunayo akaaganya. Mukyaliragana mwe bannabitone. Nga temuli ku stage, kubanga bwe mubeera ku stage endongo bwebe y'okuvuga Afrigo Band akuba engoma ateekawo waya ani rhythm guitar ow'omulere balina okubeerawo, naye stage bwegwa mukyaliragana. Mubeeragana. Sooka otuule. Mubeeragana. Okubeera omuntu kwe kutambula naye mu ssanyu ne mu nnaku. Mubeeragana. Kojja nga akikola Moses Matovu naye mu abalala. Ensonga eyo nkulu. Kati bwe tukuŋŋaanye. Naye ki ekikugaana okugamba Abe Mukiibi nti oli mukwano gwange oba okoze kino okoze bulungi nga bano ba Mesach bwe baamukolera? Kiki ekigaana? Lwaki tukuliriza nnyo okufa? Naye kirala kye bakola pasita babawa ssente mu ab'amakanisa ezo bazitoola nti nno babeera basiga. Bwe bagamba kampeeyo waaye wa Katonda ajja kumpa emikisa. Bw'owa muntu munno Katonda takuwa mukisa. Olina ssente kuzitoolera Lubaga yokka Katonda alyoka akuwa emikisa. Gende Lubaga owe ssente, gende wa pasita Kyazo owe ssente Namirembe, nene munno muwe ssente. Bwe bannabitone munno bw'agamba nti sirina bisale bya mwana olina ky'okikolako. Bannabitone nnyina be mmanyi ng'ebisale bibatawaanya. Minisita ensonga eyo naagiggyeeyo. Ne ŋŋamba nti addiŋŋana amawolu. Era bwe mulowooza nti nsonga nkulu nga mukuba mu ngalo ne zivuga. Neebaza gavumenti okuziika Alex Mukulu mu kitiibwa kibadde kimugwanidde. Naye n'enkola ekyukemuuko. Minisita mugambe nti Alex Mukulu munnabitone mukuukutivu omudaali guguno n'akawumbi ka siringisi. Minisita
Lwaki Moses Matovu temumuwa akawumbi ka siringisi? Waliwo bye bakola ennaku zino. Ono omuto wange Bebe Kulu ali wababeera bayomba ne banne ku biki bibiina biki mbiwulira. Essente simanya baleese obuwumbi 5 bwakuyamba mbiwulira. Naye lwaki gavumenti tolondobayo omuntu nti Misa Kisemakula oyimbye nnyo, weeyisa bulungi, omudaali guugo n'obukadde 5 nga mulamu. Kaakati bwafa ng'era tumubikkako bendera, naye ng'ebitaano yabirya mu bulamu. Ekintu ekyo kirowoozebweko ate si kizibu. Ate bwe kikolebwa ne bannabito ne bajja kwongera okukola nga bategedde nti mulimu. Waliwo be bawa ssente ne baziriirayo mu nkukutu, nabo gye bali. Naye bwe ziba za nkukutu tezijja kukuza bitone, kiri mu giraasi. Kubanga bw'obanga olidde za nkukutu kitegeeza nti waliwo kye wakoze kyotya nti kikuswaza. Lwaki ozirya mu nkukutu? Kaaba tukaabe nakyo kya mugaso, naye okumanyisa omuntu nti wa mugaso kye kisinga. Alex afudde mangu myaka 72. Bw'obeera myaka 2 oga nti abadde akuze. Omanyi bwe naliyo myaka 2-3 nga ndowooza nti emyaka 7 mingi, naye kati nange ngenze ngira sikyalaba bwe kiri mingi. Nedda nalowoozanga nti emyaka egyo mingi, naye ekyamazima nnaku zino abantu bawangaala. Ab'ekinaana, ab'ekyenda gye bali. Waliwo n'omwami ali eyo, kyalo kinvudde mutwe, yaweze emyaka 10. Kitaawe woono omuwala Maria gwe tukola naye edduyiro abeera ludda akasawo, yaweze emyaka 10. Waali ategeera asoma n'amawulire. Kati abantu bawangaala. Kale emyaka 7 si mingi nnyo, naye ekikubagizo eri mu abaana nti ku myaka egyo alese omukululo gamba kyeraga kyokka amaanyi gaalina tubadde tugamanyifu abamu bulijjo, naye kaakati muba temukimanyi kati gakakase. Kyekiba kibabeerera ekikubagizo, kubanga nti era okufa tteeka, naye okufiirwa mukaddewo nga talina nnyo kyakoze nga tumwogerako lwakubeera gwe omwana we, naye kaakati ye tumwogerako olw'okuba ye. Awo nno mwebaze Katonda olw'ebitone bye yamuwa naye n'abikozesa, n'afuna ettutumu n'ekitiibwa. Nziramu okubasaasira, nziramu okuneebaza bonna abateeseteese okumuwerekera obulungi, era nsaba Katonda ng'amulamula abeere wa kisa. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Saba family tufune ekifaananyi ne Katikkiro, maama n'abaana bajja wano wali Katikkiro. Nja kusaba na Honorable Minister yegatteko ne Pastor.
enyimba z'eggwanga tugende